Katonda talya sente. Katonda talina wayimiride ogenda musanga. Katonda teetaaga muzimbira. Katonda takubwa nkuba please teetaaga muzimbira. Katonda teetaaga mugulira ngatto. Tagenda kufumitibwa maggwa. Katonda tasolobwe. Katonda munene era wali. Kakati gwe Katonda okulaga nti oli naye olina kwagala muliraanwawo. Mu January Mukama Katonda yasooka kundeetera kubanga ye Mukama ambuulira olutalo nga lugenda kubeera yandeetera Benjamin Netanyahu nagenda nabaga nti nze ngenda nsobola ogenda mu Isirairi nsobola ogenda mu Amerika. Nagendako mu Isirairi myaka ngesatu giyiseewo. We nasangira omusajja gw'osobola ogusanga muti ninga muntu. Namusanga omusajja yali mu Isirairi nga muwanvu nga bano bajayanti bwe babeera Nefiri. Nefiri. Naye omusajja oyo ekyenategeera yali Samusoni. Naye nga yali muti naye nga muntu. Nje biri mu nsi y'omwe. Naye wakati mu January Mukama yantwala nagenda mu Isirairi. Ngenda mu Isirairi olutalo ne lutandika. Katonda yali alindaga bino ebiriwo. Kati omulira nakuba Benjamin nagwa mu maaso gange. Bwe yagwa mu maaso gange nagaana mutaasa. Naye mutaasa Trump yajja n'amutaasa. Kyokka gwe naawe osaba Katonda ogamba omwagala nnyo Katonda. Kyekiri omusajja ye nabaga nti waki yanyiga nti Katonda omwagala nnyo. Kyokka waliwo omusajja ng'alina mukazi nayibawo talina ntandika omulaba asiiba atudde wakaawo n'obwana bwe tebusoma. Gw'olina oli mugagga naye ogamba Mukama Katonda muyamba omusajja ono blessing. Katonda amblesinga atya? Katonda talina dduuka mu Kampala. Katonda talina mudaala gwa nnyanja mu Kampala. Katonda talina rent house mu Kampala. Kala musaasire muyambe mu ekyokulya. Muganda wange omuntu ono ne bw'otoole muyite omubuuze kiki ekikulako ndi njagala mitwalo 25 zimu agende gwe ebintu bijja kwekola. Muwe mitwalo 20 agende alye. Kyekino Mukama kyangamba nti olutalo lujja kutwala akaseera ate embeera ejja kunyiga. Abantu be abagenda kunyigibwa embeera ne bannoonya mmere ya leero. Export TV to the world. Omaba Export TV nkwaniriza nate ku mukutu gwaffe guno ogusomesa ebyensa Uganda yonna gwe yasigalira okulaba kubanga egisigadde gyonna simanyi gye yadda oba kiki ekyagisula nange simanyi. Naye olunaku lwa leero ndina omuweereza wa Mukama agenda kubanga abeeyanjulira alina ensonga gyazze okutusomesaako. Nsaba otega amatu ogitegeere bulungi omanyi mwe mwatabuka wano mu comment section mujja tomaze nakulya story kugimalayo nosooka notabukira eggwanga lyonna nolifuukira ekizibu. Naye nkusaba sooka olire story ogitegeere bulungi then olyokobeerenga okomentinga ate obanga totegedde osooka okuba akasimu ku expo oba n'okubira omuntu yennyini abeera azze wano nga atusomesezza nobeera nga omanya ebisingawo ku nsonga eyo. Muweereza wa Mukama nsanyusa okulabako. Nange okusanga sebo. Abantu bano baaniriza nnyo okumanya okupya matu gaabwe. Era buli bakulabako wano gwe n'abasumba banno bagamba nti okumanya kuba kuzze. So olunaku lwaleero tusuubira okuba ng'olina kutuleeteddeyo akagambo akokutusomesa. Nsaba osooka obeeyanjulireko otwanjulire era ky'otusomesa olunaku. Yeebazibwe omutukuvu ali waggulu ennyo nze muyita taata. Oyo ali waggulu nnyo ekitiibwa n'ettendo bimuddire. Nzize nate kubabuulira ekigambo kubanga luli nali mbabuulira omwaka ogwaggwa nimbaga nti enjiri egenda kukyuka. Bino ebigambo bye mukuze nga muli abasinga mumaze mu kyaki myaka 6 myaka 4 myaka 5 nga mukuze muwulira abasumba bagamba siga ogenda kulinya ennyonyi siga ogenda kuzimba ennyumba y'amaani ekyamagero ndaba passport yawo ndaba ekyapa ky'ettaka ndaba ennyonyi ezifuga obugaali ndaba ne musiga abamu ku mmwe mwalemererwa n'okuzimba kubanga nga tukyogedde abalokole ffe tusingayo obwavu
tolimbi ulina kigamba nti waliwo omulokole alemererwa n'okulya ekyemisana naye osanga abuulira enjiri bayitirivu nnyo abamu bagenda n'omubisiibo nga si wa kusiiba kubanga talina zakulya ekyemisana naye nga bw'omubuuza waasabira nga waasabira maama nga yamadirisa bagamba Katonda ali wano. Katonda tabeera mu kizimbe tukubanga kinyirira nnyo. Katonda asobola kuba emusobola n'okukungaanira ku muti Katonda n'abeerawo. Era batte babalimba nga tiwali musumba wano asobola okuzimbira Katonda ennyumba nti Katonda atuula wuwe. Katonda tatuula wuwe ssebo musumba gwe. Mbadde manya wali ekizimbe kinyereketa awo Katonda waata. Katonda tali mu ebyo. So okusanga yazimba nga mulimu n'emisambo. Ate abatugamba. Katonda byakoze. Mulabe omukono gwa Katonda yasukka n'ababulisa ekizimbe ekyakola ne kiwola. Hano wakati olaba ye buli yasanga batundira mu kibali batundira mu ndiga n'amayiba. Abagamba nti lwaki ennyumba ya kitange mugifudde katale. Yarwana sebo. Yarwana uko. Kakati omwoyo yarwana na kakati wali ne lwakuba bano balwamba. Bali bano abagira abaweereza sitaani. Nagambye nti amakanisa mwegali matono amatuufu n'abasumba we bali ddala naye bo tebawulikika nnyo lwakuba abantu baagala nti kulinnya nnyonyi kuzimba bye baagala kubanga bawulira ebigambo bye baagala okubanga owulira ebyo bino ebyaffe tebabyagala era ffe newaffe ffe tuyigiriza abantu bagende naye ebigambo bw'ojjewo tayagala biwuliriza bino kubanga yamanyira biri ebigambo. So twagala kulabula abantu baffe ffenna nti enjiri yakyuka. Enjiri Katonda yagikyusa n'obuola tolaba ssaawa zino abasajja abakulu abasumba bamaze emyaka 60 mu church 45 bavaayo ate ne balumbagana lw'omushana omupya kubanga balaba nti omugaati gwabwe gugenda. Naye n'ono olw'omusana yeetaaga esaala naye musabira Yesu abulira ekigambo kye naye waliwo olumu bw'abula era yeetaaga esaala omusana abantu bave ku kimu ekyekumi nedda eyo sige nedda okugamba nedda ekuwa kimu kyekumi tagambye bakiveeko naye abagambye engeri gy'okiwaamu engeri ani alina okulya kimu kyekumi Katonda sitalya kimu kyekumi. Katonda si mumekesi wansi si mumekesi wansi sente za pasta wabula nze kyejagala tumusabire nti kwegamba abantu nti bw'oba olwadde tojja wange genda mu ddwaliro genda mu ddwaliro ate tekirina buzibu kimusoma manyi bwe mba nina malaria ngende wali nfunayo kagundi babiyita batya buno bukota nsabireko ne Katonda awo nga miyawo bukotamu bwanga anti kati abantu ffenna aleme kutwalira wamu. Waliwo abayite waliwo n'abalonde waliwo omuntu waliwo ebyo ebirwadde byonna byayogerako ebyo bano nabo abaakola eddagala baamala kgenda mu nsi y'omwoyo abo masasi nze ngayita masasi ebyo si ddagala masasi omulaba asobola okulumba n'osaba n'owona nga togenze mu ddwaliro kubanga Katonda buli omu ayogera naye bubwe. Ate nze bwe mbeera pasa siyinza kumalayo nti Katonda mumazeeyo nti Katonda mulabye agidde ewange agidde mu mpologoma ate bw'aba ajja ewuwo adinza obutagira mu mpologoma naggiramu omukazi ewuwo nze wange yinza okumulaba nga yazzenga musajja najjanga mukazi ate wonajja mu mpologoma Katonda tosobola mumalayo ate tewaliwo nasobola kugamba nti Katonda mumanyi mumalayo ate ewuwo linajjanga muliro. Wamanjukira ne mu Bible olumu Katonda Musa agenda okusinkana Katonda Katonda yeggwe yali Musa yali olunabbi omukaddeyo naye yabuzanga Katonda yeggwe wabanga Katonda yawe inagamba yenze wabanga si yena mudamu si ate muyinza okwewakana ate waliwo olumu yajjira mu kizikiza n'abikako olusozi bwonna ng'ali mu kizikiza tayagala omulabe kwegamba tamulira mu foomu zange Katonda munene era gwe teweepanka ali eno ogamba Katonda mumanyi tomumanyi nti kubanga osomye Bayibuli nti Yesu mumanyi Bayibuli kale oyinza okwekanga nga ky'omanyi kirala si yeye. So Katonda buli omu amujjira mu ngeri yagye naye ani akuyamba okutegeera nti ye Katonda mwoyo mutukuvu yekka.
otyo kubanga oyina experience mu kusaba oba mu kusinza oyinamu experience etali yansi nga yamwe mutukuvu yakuwa experience oyo yakuyamba yasobola okujja nayimirira nga teyogedde gwe n'otegeera nti abadde ye. Hakati abantu mujje olugezigezi naawe olw'omusana bw'obona oba olabya akantu kano yes webale kuwulira ekigambo yenjiri gye nali njogerako nti yenjiri ejja kukyuka n'abalala bajja kujja mujja balaba si omusana yekka n'abalala bajja kujja. Hakati olw'omusana demagamba abantu nti omuntu bw'aba alwadde agende mu ddwaliro. Ffe tulabyeko abantu bangi ne bawona nga tagenze mu ddwaliro najja gy'oli. Ekyo kiri risiki abantu bajja kufa mu ssonga. Nedda sinagamba tagenda kufuna eddagala agenda afuna eddagala. Nze nange wange waliwo omwana bw'alwala nga simuwadde eddagala nga musabira nga simuwadde eddagala. Nze muwala wange kimubaako bulijjo nga simuwadde eddagala n'omusabira busabiriza naye ate waliwo olwemutwala mu ddwaliro. Kama si buli kaseera nti kati omanyi kyali kuwulira oluno alina genda nti omuloko yenyini omutuufu nti woowulirako omutwe nti makerenda buli bwoliwulirako olwewo nti makerenda kijja kutegeeza nti ofuuse wansi mujja kuba temulina njawulo n'omuntu ow'ensi mujja kuba temulina njawulo. Yes tutuganya amadagala nago gakola naye omulokola enengeri katonda gyamutwitingamu. Waliwo Geoffrey Rutaya yayimba akayimba keti gumamu mwanyinaze tokkiriza kugenda otyo. Gumamu mwanyinaze tokkiriza kugenda otyo. Kaali kadda nnyo yakayimba makayimba naye akati nti katonda ne bweba nze nzizo sisobola mumalayo sobola kumalayo katonda. Waliwo kakati eyamulaba nga muliro waliwo eyamulaba nga kitangaala wadde nange mulaba nga kitangaala wiye mulaba nga kitangaala. So twakyazako wano omuntu yatugamba nti ye owajjanga mukyala era niwabaza omusomesa abajja mulamya mu kifaananyi kya mukyala. Nange sokyala nange yali azeeko yansumululako nga nali nkwatiddwa mu mutego yansumulula nga mukyala n'amasannyalaze gaali gankutte nansumulula kyamutwalira essaawa nga waliwo entalo ezibeera z'amaanyi naye okulwana nga kimwetaagisa essaawa nga 3 kubanga nze okunsubwa bwe nalinnya mu masannyalaze ne gankwata ne gankuba naye nga yanziiza galeme kuntuuka ku mutima. Yali mukyala yamala eddakiika yamala essaawa nga namba nga nsumula naye kakati bwe yamala okunsumula ganziyamu nemwebaza ne mugamba mukama kitangaala ogunyi weebale naye namulaba naye ng'alinga omukoowu naye yalaga nti kimutwalidde ku maanyi okunsumulula okunzija mu kintu kubanga ne mukama waffe ku musalaba kyalaga nti mu butuufu kiri emisumaali gye bamukubye n'emiggo mu butuufu gire gye mutuusiza. So hakati katonda toyinza gwe mumala n'ogamba nze mubaleetedde oba tekyetaagisa nti omaze emyaka mingi nnyo mu bulokole nti omutegere katonda. So byebyo baganda bange katonda si wakulwanira nti gundi yamutegeera gundi yatamutegeera gundi yasinga omumanya gundi yasinga waliwo men of God waliwo brothers of God nabawo ne ba people of God. Ate mwegenderezo na kino kubanga oli abagamba nze ngenze mu Australia nga mpeereza ngenzeeko Misiri ngenzeeko Australia ngenzeeko Canada oyinza okubigendamu ebyo byonna nga gweweereza mulala nga gweweereza mulala webale kuweereza musumba tuwa mubaka yanso okugenda tubajja gamba tulumba basumba baabwe kakati mukama waffe yeebazibwa ali waggulu ennyo. Nina obubaka bwammwe mwenna abali e London ye UK London kibuga kya UK London eri mu UK abali mu America abandaba abali mu Middle East awo naddala mwina obuzibu bw'amaanyi nnyo. Olutalo luno bwe lwasooka okujja nze omanye nange manya okwewakanya ntya nnyo okuswala ebintu bitabeerawo. Lutalo ki Mukama yaŋŋamba nti olutalo lugenda kubeera bagenda kulwana. Jjukira nga mu January Mukama Katonda yasooka kundeetera kubanga ye Mukama ambuulira olutalo nga lugenda kubeera yandeetera Benjamin Netanyahu nagenda nabaga nti nze ngenda nsobola ogenda mu Isirairi nsobola ogenda mu America. Nagendako mu Isirairi myaka nga 3 giyiseewo we nasangira omusajja gwe osobola ogusanga muti ninga muntu namusanga omusajja yali mu Isirairi
nga muwanvu nga bano bajayanti bwe babeera banefiri nefiri naye omusajja oyo ekyenategeera yali Samusoni naye nga yali muti naye nga muntu njebiri mu nsi y'omuntu. Naye wakati mu January Mukama yantwala nagenda mu Isirayiri. Ngenda mu Isirayiri olutalo ne lutandika Katonda yali alindaga bino ebiriwo. Kati omulira nakuba Benjamin nagwa mu maaso gange. Bwe yagwa mu maaso gange nagaana mutaasa. Naye yamutaasa Trump yajja n'amutaasa. Njukire ekintu ng'okyogera. Nakyogera kono. Trump yamutaasa. Kati nebituuka kati lweggulo nagenze nga nze omanyi nina ensaba nyingi nze sigenda nze sisaba nga abalokole abamu nti nja kuleekaana nina ennaku Mwoyo Mutukuvu asobola kuŋŋamba nti kati yatula. Naye ne bwe bubeera mu nju sisabira wamu. Tobeera nti oba nti oli mu ddiiro osalire mu ddiiro awo. Sikugamba nti waliwo ensabira waliwo mu ddiiro oka olina okukyusa. Sometimes abalokole bangi asaba n'atafuna message. Okusaba kwennyini weesaba otunudde. Omulokole teyandisaanye ng'asaba atunudde ng'Abasiraamu. Kubanga Abasiraamu bonna bwe baba basaba otunudde awali Kaaba. Mu Middle East era we batunula bonna. Naye abalokole omulokole toteekwa kusaba ng'otunudde bugwanjuba. Omulokole oteekwa okusaba otunulidde buvanjuba mu East. Kubanga mu East nolina bagamba we wali Katonda oyo ali waggulu ennyo mu East. Kati oyinza okumubuuza nti sitaani eno waliyo sitaani omulabe we yenna ajja kulwanyisa ava eno mu West. Omulabe we yenna era bw'oba osaba tosaba ng'otunuddeyo. Naye okulwana oteekwa nga tonagenda kusaba oteekwa kubayo wonna. Buliiza mbakubiriza abalokole bannange please mwena abaliyeyo nga tonasaba oteekwa osooka kulwana. Osooka enjuyi saidi zombi okubayo. Kati bw'omala okubayo kubanga bw'ota okubayo waliwo ebigenda kukutaataaganya nokunyaga esaala zo. Omulaba agenda kunyaga esaala. Naye bw'omala okubikuba byonna n'obisiba n'obunafu etandika osaba ekyoyagala kyonna kyosaba. Abadde olweggulo mbadde awo saabadde neebase buno obubaka bwabadde mbadde ndi ku maviivi nsaba. Ate sometimes ono obubaka butera kujja nga nze si byendiko. Nze nsobola kuba nga nsabira abalwadde mu ddwaliro kati ate olaba Mukama Katonda n'andeetera ekiri mu ddwaliro. Yazze n'aŋŋamba nti Robert n'aŋŋamba nti olutalo olwa Iran terugenda kugwa kati. N'agamba nti naye ffe abantu kye tulina kukola tulina okusikagana emikono kuba bw'aŋŋambye nti terugenda kugwa. Mwenna abalaba vidiyo yaŋŋambye olutalo terugenda kugwa kati naye kye tulina kukola tulina kusikagana emikono. Lwaki yaŋŋambye tulina kusikagana emikono tulina kiremera waawo. Mpulidde nga agamba nti olutalo lwa Iran terugenda kugwa kati wabula ffe abantu tulina okukola kusikagana mikono. Ogamba ffe Bannayuganda oba abantu ffenna kusikagana emikono. Musumbulinga tugamba tulina okuyingira mu lutalo. Anti olutalo bwe tulina okuyingiramu abadde ekyokulabirako kyabadde nga mumanyi Katonda ebigambo bino bw'aba abireetera mugezi ate ayina okuwa omwoyo amagezi okumanya n'okutegeera. Nnyonnyola abadde ategeeza nti kusikagana emikono olutalo n'olulaba waliwo abatandise kulangirira Filipino batandise kulangirira embeera egaze ng'embeera y'amafuta etabuse. Ate gwali wano omuhamuzi kumpi ebitundu 20 oyira kwesa mu nsi yonna. Ate gwali wano Uganda ojja kulowooza nti amafuta wano olina oluzi lw'amafuta. Newankubadde olina amafuta gona agali ebunyoro. Tonamanya bigakwatako agali bunyoro. Amazzi gonna amafuta gonna bagajja bweru agajja wano. Essaawa zino gonna gava bweru era. Kyabadde agamba kusikagana emikono. Abadde ayogera kino ekintu Mukama yakimpa lulinga lujegere nti bw'oba oli ku neiba bw'oba oli ku kyalo nti waliwo neiba
ayina motoka ngejudde amafuta ate waliwo neighbor we omukyala agenda kuzaala nga neighbor oyo talina wadde munwa gwa nusu mu nju talinamu. Singa ffena tulina Katonda nze motoka eri ya neighbor neighbor oyo yalijjeyo motoka eri erimu amafuta n'avuga mukyala wange kubanga amafuta yina n'avuga mukyala wange n'amutwala mu ddwaliro. Nekyo ogenda kisanga we Uganda wano. Anti kakati Katonda ndeeta bubaka Katonda bwagambye bwatugambye anaakisobola n'abalina obusobozi talibulwa mmere ewaabwe mu nnyumba ye, talibulwa mmere akikola, talibulwa mmere. Yaŋŋambye nti kyabadde ategeeza nti gwe bw'oba gw'olina ekyokulya oba katugambe olina emitwalo 10 nti waliwo neighbor talina kyakulya mweko omutwalo ku mitwalo 10 egyo mu kifo ky'okutufukamira nsi Mukama yamba neighbor wange oyo omwe ekyokulya Mukama muyambe ate gwe ettooke olirina mu nnyumba anti lino lyabeewo wange kati nika musabire Mukama amuwe olina ettooke ne ku akawunti olinayo obukadde 5 olina ne rental houses olina ne motoka ezireeta ssente zitwera zireeta ssente olinayo n'amabizinesi amaduuka nga 5 mu kibuga eyo kyokka gwe naawe osaba Katonda ogamba omwagala nnyo Katonda kyekiri omusajja ye nabaga nti wakiyanyiga nti Katonda omwagala nnyo kyokka waliwo omusajja ng'alina mukazi nayibawo talina ntandika omulaba asiiba atudde wakaawo n'obwana bwe tebusoma gw'olina oli mugagga naye ogamba Mukama Katonda muyamba omusajja ono mbulesi Katonda mbulesinga atya Katonda talina dduuka mu Kampala Katonda talina mudaala gwa nnyanja mu Kampala Katonda talina rental house mu Kampala kama musaasire muyamba omwoyo ekyokulya muganda wange omuntu ono ne bw'otoole muyite omubuuze kiki ekikubulako ndi njagala mitwalo 25 zimuwa agende gwe ebintu bijja kwekola muwe mitwalo 20 agende aliye kyekino Mukama kyangamba nti olutalo lujja kutwala akaseera ate embeera ejja kunyiga abantu be abagenda kunyigibwa embeera be bannoonya mmere ya leero embeera ffe beeku naye kati musumba ekyo tukola ekyo nga waatulagidde kyekyo kiyimiriza olutalo oli eri tanangamba nti olutalo lugenda kuyimirira agambye olutalo lujja kutwala ekiseera kiwavu kubanga kati n'abairani balangidde bagambye nti bo olutalo luno nowe unaatwala emyaka 15 balwetegekera bagambye nti bamaze emyaka 40 nga bategeka ebikola babirina betegekera olutalo babirina olutalo betegekera bitalo kubanga jjukira Isirayiri ono ogenda kumunenya onoomunenyezaawa Isirayiri ekali ntalo mu nsi yonna Isirayiri yatandika olutalo lwaki Isirayiri si eggwanga lya Katonda ate lifuuse ekizibu Isirayiri mulwanyi gwejjukira bw'osoma mu byafaayo ate kati obeera omulwanyi kitegeeza kulwana kubata kulinaako obuzibu ati Isirayiri agize nga akubwa naye bamukuba Isirayiri buli bwayonoona akubwa jjukira Isirayiri ono bwe gwali kale kamuyite nti ye Isirayiri ye mutabani wa Katonda oba ye mwana wa Katonda Isirayiri ono Sitaani yajja nga amuseesera mpola mpola okutuusa okuva lwe yatandika kutta bannabbi Isirayiri yennyini nga si mu Pakistan yagenda natta bannabbi si bantu abali mu Middle East abagenda ne batta bannabbi nga Abayisirayiri bennyini bebattira bannabbi baabwe beeyitira bannabbi baabwe nga bebabatta nga Isirayiri kubanga Yesu yatuukako n'okaba n'agamba Yerusaalemu omaze bannabbi ose bannabbi bangi n'agamba olunaku lumu bannamawanga bali kulya bakutwalire ddala nguwoye n'amugamba Isirayiri bannamawanga bajja kutwalako obwakabaka era ebyafaayo byogera nti bannamawanga bali kutwalako obwakabaka era Isirayiri eyo yakakomawo eri mu myaka nga 7
yasaasana bamukuba ntana kuweza myaka ngeri myaka nkaago ate wekibanga nkulu nnyo kubanga bamukuba abayudaaya bonna ne basaasaana basaasaana agadi okyavaayo awo okuŋŋamba nti neesigama ku Isirayiri mwana akyali mwana wa Katonda bamuvaamu dda Katonda yanva kubanga bw'osoma mu byawandiikibwa eri mu ggulu Katonda ng'ategeka ng'alina waategeka paati y'abannamawanga ng'abawaawo nagawanupaddewo bannamawanga mu ggulu. Bannamawanga baali baani? Baali baffe twali tetumanyiddwa naye Isirayiri n'aleeta amawaggali ye kennyini yeekubira kabaka we n'amutta neyesaanyizaawo kabaka we n'amutta n'amukwata. Buli nabbi yagezaako okujja ng'amutta. Kati osaasira abalokole abagamba nti Isirayiri nina kubeera ne Isirayiri nva mu Isirayiri. Isirayiri yava mu maaso ga Katonda. Musoda alina Katonda okwogera akanyumira nti ffe oba tuyiikiriza tuyita Katonda wa Isirayiri. Baba Isirayiri babayiikiriza nga basikayo emizinga. Nze sikyayita Katonda wa Isirayiri. Kubanga nze siyita Katonda wa Isirayiri kubanga tulaba Abayisirayiri basikayo mizinga. Sebo ffe bakagamba batulumbye Mukama wa Katonda wa Isirayiri jangu otulwanirire. Naye yo mu Isirayiri bamukwatako kati baani abagge kati kiki ekituufu kyekiruwa bali Abayisirayiri bennyini basikayo muzinga zibalastic missiles zebajjayo wanyiga asikayo muzinga kati olwaleero bookeza tanga baga 10 tanga 10 zonna bazookeza Abayezebola bookeza tanka za Abayisirayiri 10 ahanikawo otalo naye bagenda kubatuulamu kubanga nawano mu Uganda tulina abantu bangi mu Katonda wa Isirayiri jangu ope ekyokuleka tosaba Katonda wa Isirayiri tetukyasaba Katonda wa Isirayiri ffe tusaba Katonda ali waggulu ennyo kubanga abantu abo bebeetiranga bannabi babatanga bannabi baabwe bennyini ne babeetti tebaagala mazima so Katonda n'asuubiza nti Isirayiri bali mutwala era Isirayiri bagenda kumuddamu bamudamba mukube Isirayiri akubiddwa nnyo lwakuba abo abasajja bakuuma ebyama byabwe tasobola kufulumya byama byabwe ebyama byabwe babikuuma. So bantu bange benjogera nammwe Mukama Katonda ampadde obubaka obwo so which means nti bw'oba olya oba olina emitwalo 10 giryeko mpola bw'oba olinawo osobola okugiteeka emitwalo 10 egyo ekuleetereyo amagoba bw'oba obadde otera genda kukyakala simanyi ekivulu kya kamiliyoni omanyi abalokole nabo bagenda simanyi ngenze ku biiki simanyi ali eniskini naawe n'ogenda please ebintu biyimirize esobola nti warning ebadde nti twetegeka olutalo lukyakola ki olutalo lukyagenda mu maaso ate olulaga naffe ogenda kukola ki ogenda kutukosa kubanga ngambye nti kusikagana mikono kitegeeza love God is love nti kitegeeza nti nze bw'ojja ewange ng'enjala ekuluma n'enkuwa ekyokulya kitegeeza nze ndi na Katonda kubanga naye yakyogera bulungi nti neighbawo bwenze bwenkuwa ekyokulya nfuuse neighbawo bwesikuwa ekyokulya mbasiri neighbawo bwenkuyamba ndi neighbawo bwesikuyamba mbasiri neighbawo so neighbawo yoyo yakuyambye n'akuwa omutwalo neighbawo yoyo yakuvuzeeko n'akutwalako olina okumwagala neighbawo so Mukama aleese warning nti balokole muyina kwebeereramu naddala ekigambo ekyokugamba okukyuka balokole mukyuke muleme kulwanira abasumba. Nze musumba wange bamwogeddeko asobola tuli bantu tusobya n'omusumba naye muntu asobya musumba bwe baba mwogeddeko ekintu lema kulwanira ddala kufiirawo wabula genda ku baviivi obuuze Katonda oyo Mukama Katonda omusajja ono bamwogeddeko gyekiri kubanga nze mbirabye Katonda abo bikula naye bwe bw'onookoma okulwanira musumba wojja okukoma kubeera mu busibe kubanga Katonda ayagala gw'omutegeere nga musumba bwe yamutegeera musumba we bw'aba akuwa musumba ayagala musumba bw'aba akuwa ekigambo ekiridirekiti naawe kikakatako okwenoonyeza Katonda oyogereko naye bw'aba musumba ogenze mu makyaki mangi bakusabidde ebintu biganye kukyuka Katonda ayagala gw'ojje gy'ali kubanga alina by'ayagala ye kujja mu nga ye biri musumba by'atasobola okulaba by'olina
emizejo gwe joino musumba gyatasobola okulaba kubanga sometimes gwe bwojja musumba akusaba emizejo ogikweka musumba naye talina kirabo kigiraba so emizejo gyoyina gye gikyakulemesezza abalokole tetwandibadde baavu kubanga ffe tuli babwakabaka obwakabaka tuli babwakabaka naye nga tuli mu nsi ndala tuli mu nsi tetuli ba tuli obwakabaka bwaffe buli mu ggulu n'esaawo zino gye tuli mu nsi tuliira wamu n'abasamize kubanga bw'ogenda mu woteeri omusamize bamuteera wali essuwaani y'emmere nawe nibakuteera wano omuntu wana ku mmeeza y'emu ne mulya n'omusamize naye nga gwe tomanyi so abalokole tulina olutalo ffe tuli tuwansi kuno buli mulokole yenna ali kuusa buli kyolya kulwana bwe tolwanye tolya wansi wano okola ki kulwana nabagambako luli nti omuntu olina okuba mugezi amagezi ge galina kukubeesaamu kakati mwenna mungi muwulidde enjiri empya ejja kujja naye mulina kuba n'amagezi kubanga bakugambye nti sente ezo kubanga waliwo omusumba nga ali omusana akugamba nti sente ezo zewandibadde genda kuwa musumbawo sooka oziweeko maama wazirye wako mama wagendeko mu ddwaliro mamawo mubuuzeeko nti owaaye akaviiri kiki tofaanana nga mulalu ekitali kibi naye bw'obanga wazaalibwa mu kikanga kyavu maama wo tayinza kukusumulwa okuva mu bwavu edda tasobola kuwa mukisa kujja mu bwavu kubanga okuza olyawo yambala ebipale biyulise mwe mutasoma musoma ne P7 togimalako mwe owamwe n'akagaali tolabanga kagaali wammwe wadde n'omupiira gw'akagaali tegujjanga waka kakati ebintu bino kyova olaba bababuulira enjiri engirabye mulabye muvubuka abuulira bulungi enjiri naye ekintu kino kiri diipu olina kugenda wansi mu diipu maama wo tasobola kujja mu bwavu taata wo tasobola kujja mu bwavu mu kika kyewamu mwenna temusobola kwejja mu bwavu nti bw'onoofuna amagezi aganoonyaamu Katonda ge gagenda kujja mu bwavu ate era kino kyebagamba nze nange bulijjo mbagamba nti okuwaayo nkibagamba naye manye ekyamu ekirala nze kyobala nkibagamba nti waliwo weetaagisibwa okusumulwa okuva mu bwavu nga sente okozeseza sente ezizo ekituuka aza okuva mu bwavu olina okukozesa sente entono z'olina ate walala kubanga okufuna sente kikwetaagisa ki okufuna sente kikwetaagisa sente leka naawe mpuli ate bagamba olina kuba namagezi mangi nedda bw'oba olina siringi bw'oba olina 10,000 mu mpale bw'oba wetaaga kuweza 5,000 olina kukozesa sente ng'atekamu n'10,000 lwennina n'ensitula ye yakyogerako yagamba nti eŋŋano bw'otogiteeka mu ttaka n'efa tosobola kufuna magoba bwe kiri keba empeke y'akasooli wotagisimba mu ttaka n'efa tosobola kufuna magoba tosobola kufunamu kakati musooli mulamba bwegendereze nti n'enjigiriza n'empya ejjo egenda kujja naye esobola kuwawuza musobola okuwulira waawo bw'otaba n'amagezi ga Mwoyo Mutukuvu lwaki nja kuddayo nze nkyogerako nange kimu 10 kivumire naye sikivumirira nnyo nkivumirira nti oli bw'aba yina akawumbi ka sente lwaki omutwalira kimu 10 mweyambe kubanga kambajukize buli nabagambako nti nze bwe nali ensiraanyi bakasitoma bonna baali bampitako nga tebangulako bagulako ku bannange abayina ku malagala abayina kugamba amayirizi abanyokeza eddagala naye nze Katonda bwe yansindikira abasajja 2 bajja kundeetera omulimu bwe bajja ewange nze nabalunkanira nnyo ne mugamba mujje mumpe omulimu maze ennaku nnyingi nga nsiraanye sikola ne baŋŋamba tutwale w'okolera kakati bwe bampisa ku neiba yali omulogo kubanga yantunula bubi nnyo yandaba eriiso ery'ekirogo nentaya nti ono yemulabe wange ne bantuusa mu workshop gye nali jukira nze wenkolera mbeera mu workshop
workshop ebintu byange abampa emirimu ba industry machines ze nkolera motoka kati bwe bampa ekyuma nze najja nkikutte bwe natuuka ku workshop ekyuma ne kibula abasajja abo bindi bantunuulira ne baŋŋamba nembabuuza nenoonya ekyuma nembabuuza mwe mulina ekyuma kyange bwe bantunuulira ne bambuuza ne baŋŋamba nti ebintu bya Katonda lwaki tobiteeka mu ssente baŋŋamba lwaki tobiyisaamu ssente banga kubiyisaamu lwaki tobiyisaamu ne mbabuuza ebintu bya Katonda birimu ekituli ndyoke mbiyiseemu ssente nabaga nti Katonda talina budde buwakana naawe ng'omusomesa omubonga taata obanga mama tebafaanagana ne bambuuza ogwokubiri ebintu bya Katonda lwaki tobiyisaamu ssente mbabuuza sampo yange erudda wa buliyo nsiranye sikola bamumpadde omulimu kati mumuzigyeko akati mutwala gwaki ne bambuuza omulundi ogwokusatu ebintu bya Katonda lwaki tobiyisaamu ssente batambula ne bagenda nga nasampa ebuzi tebagimpa omulimu bagukujjako ekitegeeza nedda zijja naye nkya bwe bwakya nategeera kyebabadde bategeeza oyinza okukayana naye ng'otegedde kubanga mwoyo mutukuvu abeerawo olumu okanira mukwekaza enkya bwe bwakya nagenda nenkwata 50,000 nenziwa omusabiriza yali atudde ku kkubo bakasonga nge bakomawo kubanga nze nsobola okuba nze kakati kambabuulire kirerwa omushana kyabagamba nti sente ezo sooka ogenda oziwe maama wo yes maama wo kumutwala mu ddwaliro kiba kituufu kubanga waliwo n'endwadde ez'ebika nga bwe ziri muzukulu n'alwala endwadde nooli baluma naye balokole temubula musigale mu mwoyo wadde mugenda kuwa bemuwadde mulina okukulemberwa mwoyo mutukuvu kubanga waliwo sente gy'ogenda okutwala n'ogiwa omuntu nga yagenda kukusumulula nga sente eyo giwadde omuntu nga yagenda kukusumulula ogiteeka mu ngalo ze bwoti osize mu mukisa ate waliwo w'ogitwala nga yagenda kukusiranya kyeva kugamba nti olina kukulemberwa mwoyo mutukuvu kubanga nze nkirabyeko nze ebbanga lyemaze mu kibuga sisulanga njala kubanga nze nkolera ku biragiro Katonda bwaŋŋamba Katonda akumanyi ne sente z'olina naye akusuubira kukola omulimu gwennyini ye gwayagala tekyetaaga omale kubikola Bayibuli Katonda ayogera naffe bwe bw'omwewa ayogera naawe Katonda waliwo wenali ensaba ne ngamba Mukama kakati ndaba embeera mu kibuga eyitiridde ngenda kudda mu kyalo amangu ago eddoozi ne liva ngamba nedda ng'oli wa kibuga tolina gy'olaga so kakati okwagala kwe kusinga byonna okwagala gwe agenda kuwayo ekimu ky'ekkumi kituufu we bakuyigiriza bw'oba olabyeyo ng'osobola kutwalira musumbawo emitwalo 5 ga kimu ky'ekkumi n'ogamuwa please noonyaayo abantu abeetaaga entandikwa nga balokole omugambo emitwalo nga oliwo anoonya n'emitwalo 5 gy'entandikwa ne gimubula gye bali emitwalo 10 egyo bw'onoogimuwa emitwalo 2 gy'entandikwa ojja kuba weeredde ddala Katonda direct mu ggulu ng'omuwadde buwi tomuwoze omuwadde buwi kubanga okugaba olina kuba na kisa olina okuvaamu ettima obe n'ekisa kuba kusaasira kubanga Katonda agambye nti Katonda talya ssente twalaga nti Katonda talya ssente Katonda talina wayimiridde ogenda mumusanga Katonda teetaaga muzimbira Katonda takubwa nkuba please teetaaga muzimbira Katonda teetaaga mugulira ngatto tagenda kufumitibwa maggwa Katonda tasolobwe Katonda munene era waali kakati gwe Katonda okulaga nti oli naye olina kwagala muliraanwawo ndeya bulungi kubanga nabagamba nti mwesomero Bayibuli 25 musumba bw'aba tabikugirayo ng'akusomera Malaki 10 kyokka guva agenda osome Matayo 25 asatu mu 2 totuula wamu agambye nti n'amawanga gali kuŋŋanyizibwa mu maaso ga kabaka ne kabaka alibayawulamu yaba yawulamu ng'omusumba bw'ayawula embuzi mu ndiga agambye gwe oli mbuzi tuula ku kkono nti asinziira ku kyokwawula kati agambye nti aligamba endiga nti mwaba ateekateekebwa omukisa okuva kutondebwa kw'ensi eno mujje mutuule ku mukono gwange ogwa ddyo mulye munywe musanyuke kubanga mulye munywe musanyuke kubanga bwe nali njala mwampa ekyokulya kati gwe kimu ky'ekkumi ky'otwalidde pasita si muyala
agenze kutwala abaana be Canada okuwa omukufu tekina kikugattako musumba tumalirize nga o clarify nga kuti ekyokusanga n'emikono ekyokusikanga n'emikono Mukama Katonda abadde angamba tolina Katonda gugenda okumuyita ave mu ggulu aleetere neibawo kyokulya bw'oba wakkiriza Mukama Katonda nti ffena tuli bakozi eri mu Bwakabaka tuli bakozi oba oli nabbi oba oli apooso oba oli kayanja oba oli kiganda ffenna mu nnyumba ya kitaffe tuli bakozi kubanga mu nnyumba omubeeramu abaana mulimu ayoza esuwaani mulimu akuma esigiri mulimu aleeta enku mulimu akima amazzi naye nga bonna bakolera kintu kikulya mmere yakumeeza tufuna wano kyakulya kati ffenna oba gwe olina kyaki erimu abantu miliyoni emu nze nina kyaki erimu abantu 10 ffenna tunoonya bulamu obutaggwaawo ffenna tukolera taata waffe teri munene omunene waffe ali ogu omu gwe tuba tutya ye Kristo Yesu ye munene waffe so kati okusikangana mu mikono Katonda ategeeza gwe olina ekyaji nga kirimu emmere jamu ekisero ky'emmere okiweereza neiba ne neiba naye omuyigiriza naye awe neiba ne neiba awe neiba ne neiba awe neiba ne neiba awe neiba kwe kwagala okukokka tolina kwagala okukusanga okubuulira omuntu ekigambo ng'enjala emuluma oba tolina kyogasiza omuntu enjala emuluma azze wagamba abaana bange basuza enjala kankusimba esala mu Oluganda omanyi tusabe Mukama Katonda taata nakatudde muwe emmere nyingi emmere eddala nyingi kubanga bino byona bwe tutaabitwalire mu mwoyo kubanga Eriya bwe yagenda omukyala namwandu yali asigaza akamere kalunaku olu akali afe naye nabbi bwe yakalyako emmere yajjula mu nyumba waliwo omuntu akulira ku kasenteko nekekubisaamu waliwo omuntu akulira kamereko nekekubisaamu kubanga bajjajja baffe abamu batusigamu emize egy'obutagaba n'okulanga obwavu bukuluma so okusikagana emikono Katonda abadde abategeeza nti olutalo luno dugenda kulwawo naye yamba neibawo gwolaba avundira mu nyumba enjala muyambe muwe ekyokulya sawa zino mulina kuba nga ekikubonyaabonya oli musawudi ekikubonyaabonya okola nnyo akasente ko okeeriira ofaayo nnyo okuba ekika kyo ate obwavu bwennyini weebuli bwowa wennyini wooteeka okoze emyaka 5 mu Saudi oli Dubai oli luddawa naye okyakaba senna omutwalo togulaba waliyo abaana abali Dubai ng'akoze amayakamala emyaka egyo 5 naye nga n'emitwalo 2 tagiraba talina na ploti gye yali aguzeeko naye ng'akola ne bw'olinnya ennyonyi ekisiraani kikugoberera kikulondoola tekitegeeza nti bw'oba olinnya ennyonyi okikutudde bagambye eddogo teririnnya nnyonyi nedda eddogo kakati liri mu ggwe litambula naawe so abooluganda kyembadde mbagamba kusikagana emikono kwe kuyambagana atalina kitegeeza munaibawo bw'aba atalina wasigambye naibawo omulogo bade manyi ena gwengu ati Bayibuli egambye mwagalanenga mwekka na mwekka Katonda ng'akulungamiza ate abasinga abalokole bamanyi kwagala baŋŋanda zaabwe bano ab'oku nsi awo Katonda takuweeramu mukisa kuoyo ekikakatako kubanga nagambye nti bw'oweereza ow'Oluganda era tosumululwa kubanga era gyerimu eddogo eryabaziga kitegeeza owadde eddogo owa mu ddogo owadde otege mu ddogo baganda bo olina bagabira nga baganda bo okimanyi bagabira nga baganda ne maama omuwanga maama sente bwe ziba zabuweereza zibeera zabuweereza sikugenda akati omusumba by the way kale musumba yakusumba omusumba ye kennyini yasaana ategeke endiga ze nesindiga ze ndiga za Katonda abategeke nje musumba netekedwa kulambika abantu egeri gye batambulamu abantu gye bagenda kweyisaamu ne Katonda wabwe so tuli mu enjiri ng'ekyuka kubanga omwaka guno enjiri egenda kukyukira ddala ate abasumba bagenda kweyongera ddala okuyomba kubanga n'ebimu by'ekumi bigenda kendeera bagenda kuyomba naye nga nebwe binaakendeera bo tebasobola kukendeera kubanga obugagga bwe balina bungi kubanga bagaggawala dda balina sente zikola sente so Mukama Katonda omutukuvu abampeera amagezi nga bwe mulaba vidiyo eno abampeera ekisa Mukama Katonda omutukuvu ababikkulire
abebikulire musobola mutegeera. Hallelujah. Amen. So mbatumidde mwena abali Saudi, Samimu ali London, Betty ali Massachusetts mu America, banji abali mu nsi z'ebweru. Mukama Katonda omutukuvu abampeere nnyo omukisa. Nsigadde ndi tusingwire Mirembe Robert. Please gwe wenna ndaba nekwataako tusabe. Bwe tuddayo wali nga maliriza, Mukama kyembadde musaba nti ampe entuumu ya ssente ebadde kyabadde anjigiriza. Mwe abali abandaba nze njagala nnyo okuweereza Mukama, naye waliwo ssente bwe zinnemesa. Mukama Katonda ansaasire, waliwo bwe zinnemesa. Naye bw'oba oli eyo n'okiwulira, bw'oba tokiwulidde kisoke, bw'okiwulira osobola kukolagana na Expo TV n'ogamba nti omusajja oyo Robert musasulidde okumala omwezi, ajjenga ng'aweereza obubaka ng'atubuulira, musasulidde. Kubanga Expo TV nayo weeri, naye enoonya survivor. Sikugamba nti yamalayo ali awo. Kakati kitegeeza nti ye bw'anaakyaza buli kaseera nga siyina kemuwadde, kitegeeza nti omulundi oguddako sijja kubeerawo nti temujja kundaba. Nanga tojja kunsangawo. Noono temujja kumusangawo. Njja sanga bangu obadda wa. Kubanga weetuli waliwo amasannyalaze, zikamera, naye ayina abantu waka. Apangisa yeetaaga kusasula rent. So kitegeeza Katonda wali abadde aŋŋamba kati naawe aba akugambye nti omusumba bw'abanga akula obanga omusumba ayagala kutuusa obuweereza ku bantu, bw'obanga olina emmotoka weetaaga muvuga omutambuzeemu. Ati si bw'aba agenda Mbarara muleke Masaka wali, n'oli ali Masaka amwongereyo. So bw'oba ondaba Mukama Katonda akuwa omukisa, bw'ona okiwulira osobola okwogera n'ali kamera n'omugamba nti waaye musajja oyo musasulidde okumala omwezi ajjenga ng'aweereza. Mukama Katonda akumpeere nnyo omukisa ng'okikola. Amen. Amen. Musumba kyakonyeeko ekyo gwe ayagala okwogerezeganya naffe ku musumba yenna oba musumba Robert oba musumbaani, ngamba nti omusajja oyo yankolera bulungi, so mbajja agambyako kyemukolerayo abeere ng'ayongera okutambuza omulimu gwa Mukama. Ennamba y'essimu eri 0770 944 266. Ate nga bwe mbadde nga nzija mbagamba manyi naffe twandikawo projects ezo ez'okuba nga tusaba abantu batusupporting. Tutunda branded t-shirts, branded caps, branded jumpers. Kugamba tugezaako kubanga tuyiyayiya ebintu okubanga tuwongera okufuna engeri ensako yaffe egaziwe, tubeere nga tuwongera okuleeta abasajja ba Katonda bano ng'ate naffe tulina kye tukola ekigulira Magala Eddiba. So gwe wenna era osobola okutuwagira mu ngeri eyo noba nga tukendeeza reliance eri ku baana abantu munne be tukyaza. So ayagala okuba nga otwegattako mu kampeyini eyo okuba nga tugaziya ensako ya Expo TV ku namba y'essimu 0770 944 266. Tukubireko. Ate oba basikiwagira ku bagaga baffe nga Alpha bamuwe ebifaananyi, muwe videos azikole, abeere nga naye ngeri tutekamu akasente, tubeere nga tujja ate tubaweereze. Katukomaawo olunaku luno tulina videos nyingi temukyerabira, waggulu gyeziri ne wansi zikyaliyo scrolling. Wanti tulinawo video yesitaza nemu enikyano kajja olaba ne maamawo ne taatawo n'abaana, kuba eriko biyigiriza na bya makulu byokka, entertainment na kusomesa byokka bye tulina wano. So mbaagala nnyo, musumba bamenye amanya sigakutte, naye kyemanyi muli bali ba Expo TV ba Lulango. Mbaagala nnyo, Mukama batuweere omukisa yonna gye muli. Bye bye. Expo TV to the world.